Makko Essuula 11. Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali basemberedde ekibuga Yerusaalemu, kwe kugamba nga batuuse e Betufage ne Betaniya, okumpi n'olusozi olw'emiti emizayiti. Yesu n'atuma babiri ku bayigirizwa be nti, mugende mu kabuga kali ke mulengera, bwe munaaba mukayingira bwe muti, mujja kulaba endogoyi entoototo esibiddwa, eteebagalwangako muntu. Mugisumulule mugireete. Singa wabaawo ababuuza nti lwaki endogoyi mugisumulula, muddamu nti Mukama waffe agyetaaga era ajja kulagira bagizze mangu wano. Awo ne bagenda ne basanga endogoyi entoototo esibiddwa ku mulyango ng'eyimiridde wabweru mu luguudo, ne bagisumulula. Abamu ku baali bayimiridde awo ne bababuuza nti, mukola ki? Lwaki endogoyi mugisumulula? Abayigirizwa ne babaddamu nga Yesu bwe yali agambye. Bali ne babaleka bagende. Awo abayigirizwa ne batwalira Yesu endogoyi, ne bagissaako ekkooti zaabwe, Yesu n'agyebagala. Bangi ne baaliira mu kkubo ekkooti zaabwe, abalala ne baaliiramu obutayi bw'emiti obuliko amakoola, bwe baatema mu nnimiro. Awo abaali bakulembedde n'abaali bava emabega ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka nti, Mukama atenderezebwe, ajja mu linnya lya Mukama aweereddwa omukisa. Obwakabaka bwa jjajjaffe Dawudi obujja okuzzibwawo buweereddwa omukisa. Mukama ali mu ggulu atenderezebwe. Awo Yesu n'atuuka mu Yerusaalemu n'ayingira mu ssinzizo. Bwe yamala okwebunguluza amaaso okulaba ebintu byonna, n'afuluma n'alaga e Betaniya wamu n'abayigirizwa be 12, kubanga obudde bwali bunaatera okuwungeera. Ku lunaku olwaddirira, Yesu n'abayigirizwa be baali bava e Betaniya, Yesu n'alumwa enjala. Bwe yalengera omuti omutiini oguliko amakoola, n'agenda okulaba obanga anaagusangako ebibala. Bwe yagutuukako n'atasangako kibala na kimu, wabula amakoola gokka, kubanga si kye kyali ekiseera emitiini mwe gibalira. N'agugamba nti, okuva kati tewabanga alya ku bibala byo nate. Ebigambo bino abayigirizwa be ne babiwulira. Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baatuuka e Yerusaalemu, Yesu n'ayingira mu ssinzizo, n'atandika okugobamu abo abaali batundiramu n'abaali baguliramu. N'avuunika emmeeza z'abawaanyisa ensimbi n'entebe z'abaali batunda enjiibwa, era n'aziyiza buli muntu okuyisa ebintu mu ssinzizo. Awo n'ayigiriza abaaliwo nti, tekyawandiikibwa nti ennyumba yange eneebanga nnyumba abantu b'amawanga gonna mwe banaasinzizanga? Naye mwe mugifudde empuku eyeekwekebwamu abanyazi. Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka bwe baawulira ebigambo ebyo, ne basala amagezi ag'okuzikiriza Yesu. Baali bamutidde, kubanga ekibiina ky'abantu kyonna kyali kiwuniikiridde olw'enjigiriza ye. Obudde bwe bwawungeera, Yesu n'abayigirizwa be ne bava mu kibuga. Enkeera ku makya, Yesu n'abayigirizwa be bwe baali bayitawo, ne balaba omutiini guli nga gukaze okuviira ddala ku kikolo. Awo Peetero n'ajjukira n'agamba Yesu nti, Muyigiriza, laba omuti omutiini gwe wakolimidde gukaze. Yesu n'abaddamu nti, mube n'okukkiriza mu Katonda. Mazima mbagamba nti singa omuntu agamba olusozi luno nti sigulukuka weesuule mu nnyanja, kino kirimukolerwa, kasita tabuusabuusa mu mutima gwe, wabula n'akkiriza nti kyagamba kinaatuukirira. N'olwekyo mbagamba nti buli kye musaba Katonda mukkirize nti mukifunye era mulikifuna. Era buli lwe muyimusa emitima gyammwe eri Katonda, singa wabaawo abaakoze ekibalumya mmwe, mumusonyiwe, olwo Kitammwe ali mu ggulu alyoke nammwe abasonyiwe ebibi byammwe. Naye singa temusonyiwa, olwo ne Kitammwe ali mu ggulu talibasonyiwa bibi byammwe. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne bakomawo nate e Yerusaalemu. Yesu bwe yali atambula mu ssinzizo, bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka n'abantu abakulu mu ggwanga ne bagenda gy'ali, ne bamubuuza nti, olina buyinza ki okukola ebintu bino? Era ani yakuwa obuyinza buno okubikola? Yesu n'abaddamu nti, nange kambabuuza ekibuuzo kimu, singa munziramu, olwo n'ababuulira obuyinza bwe nnina okukola ebintu bino. Ani yatuma Yowaana okubatiza, Katonda oba bantu? Munziremu. Awo ne bakubaganya ebirowoozo nti, tuddemu nti Katonda ye yamutuma, anaatubuuza nti
Kale lwaki Yowanne oyo temwamukkiriza? Oba tuddemu nti abantu be baamutuma? Kino ne bakitya, kubanga abantu bonna baali bakkiriza nti Yowanne mulanzi ddala. Awo Yesu ne bamuddamu nti, tetumanyi. Ne Yesu n'abagamba nti, kale nno nange siibabuulire buyinza bwe nnina okukola ebintu bino.